Katugenda kukamula emmwanyi. Let's go to the extraction of coffee. Coffee. Nze mbeesobolera oba muli mutwalo turera namba twagireese wali. Muddeyo mufune entandikwa. You go and get a startup. That is your hamper. All right. Back to business. Today ku business. Dr. Nansonyiwa ye yasigalayo mu office nze nzize ku ground. So nyina okwogera olulimi lw'omuntu wa bulijjo. Coffee oil. Extraction. Okola buto waki? W'emmwanyi. Coffee wa byafaayo nnyo wano mu Uganda, naddala emmwanyi, bajjajjaffe baalimanga emmwanyi, era ne bagula n'ebyobugagga. Waliwo kye bayita mmwanyi z'abala, piki n'eggaali, ndowooza n'emmotoka. Naye tebaagattako omutindo. Mwami Mutume kyabadde agamba nti ekintu ky'okola kyetaagibwa abantu b'olimu. What you're making right now, is it relevant to the needs of the current generation? That's the big question. Noolwekyo obutabamalira budde, let's go into the extraction process of raw coffee beans. Enkamula y'emmwanyi ento. Emmwanyi ento eyo eboggoza gavumenti n'eboggolera abannansi nti mmwe temugikwatako. Otuwoza kimu basonyiwe tebamanyi kye bakola. Echina bakozesa mmwanyi nto, tebakozesa mmwanyi eno enkulu eyengedde erimu caffeine. Emmwanyi enkulu ebaamu caffeine. Mature coffee beans are rich in caffeine. Caffeine is a stimulant. Akulemesa okwebaka, akumalamu omusaayi, akola ebintu bingi. Caffeine deprives of sleep, relaxation, and it makes you dehydrated. Akumalamu amazzi mu mubiri. Ne kati ekyuma kyendeese kye kikamula emmwanyi ento. Tuli ffenna emmwanyi ento kino kye kyuma ekigikamula. Ate nga naawe osobola okukigula. This is the coffee oil extractor. It makes coffee oil from raw coffee beans, the raw coffee green beans. So you can buy it and put it at your home and you make some money. Osobola okukigula n'oteeka owwo n'okola ssente. Then tulinawo akatandikibwako. Kano ke kato kwe natandikira. Nyina kiri bigga kyenkana platform eno yonna. Kikola lita 1,000 olunaku. You cannot consume that. Never mba mwepaaka. So there is a bigger market for this. Lwaki twogera nnyo ku butto buli kaseera n'omuwulidde n'owekitiibwa ayogedde ku butto kubanga tulina oxygen, empewo y'obulamu, nga bweyonoona amatooke era bweyonoona n'obutaffaali bwaffe. Nti bw'oleka ekyuma wabweru, ekyuma ekyo oxygen n'akiyitamu kitalaga. Si bwe kiri? Ne bwe kiba ky'amaanyi kitya. Naye bw'oddira butto oba gwe muyita girisi n'osiiga ku kyuma, ekyuma ekyo kirekerawo okutalaga era kiwangala kiba ky'amaanyi. Nnimbye oba sirimbye? Buli alina ekyuma kansiigeko girisi, kansiigeko oyiro. Kitegeeza naffe olw'okuba nti oxygen ayokya, atwokya obutaffaali kye bayita oxidative stress. Ne tulwala kkookolo, ne tulwala alusaazi, ennyingo ne zizimba. Kati okuziyiza oxygen tulina naffe kunywa butto. Kitegeera? Kyova olaba buli kaseera twogera nnyo ku butto. Kimu butto w'emmwanyi waliwo yanjerega nti kolayo butto w'amayinja. Buli bwe njogera butto, mawulire butto, ku TV, ku radio. Nze njagala butto w'amayinja. So basically what I'm talking about is the advantages of oil. Most people ask me, why is it that every time you're talking about oils, different oils from pumpkin, clove, oils from coffee? The reason is one,
Look at the normal iron metals. When you leave them out without being greased, they normally go, what? They rust. Yeah, I was going to say rancid, but they rust and they weaken. But once you smear as glycerin or you paint something like oil, it will take some years. It's the same thing which happens to us. We have oxygen, but sometimes it causes oxidative stress. So one way to prevent oxidative stress is by taking oils, healthy oils, which are not rich in cholesterol. Olive oils, coffee oils, pumpkin oil, different oils. So now we are going to see how we can make coffee oil from raw coffee beans, green beans. Procedure. What should we follow? Kiki kye tulina okukola ki? Okugoberera omutendera. Emmwanyi muziina. Abalala mugenda zirima. Tulina omusomesa bamuyita kisomeso Benoni agenda kuba atuyigiriza ennima y'emmwanyi n'amatooke. We have another trainer who's going to help us with that area of growing and cultivating these two species. That's matoke or bananas, plantain, and coffee. Kati procedure soka kaza emmwanyi. Dry them. Dry the beans. Kubanga, in the process of making oils, we don't cold press raw things. Tetunyiga bintu bibisi. Tulina soka bikola ki? Tubikaza mu dryer. Tuli fenna tubikaliza mu dryer. Bw'omala okukaza paka woonyigako nga naawe akantu kamenyeka. Bw'onyigako nga kaatika obuya kakurakinga. Si kukaza kuno okwensaano, but at least you dry up to 10% moisture. You dry these things up to 10% moisture. That's it. Let me show you the green coffee beans. So this is the coffee we have dried. Yeah? It's okay. Just know that you okaze mwanyi. That's enough. Unokaza temukumanyi. Yeah? Ate zikyalina akakuta. Ekiddako kugula machine. The future of development in Africa is industrialization. Abazungu baafuna dda buno obukolera emyaka 10 emabega kye bayita first industrial revolution. Kati bali mu fourth. Now they are in the fourth industrial revolution. Naye ffe tukyali ku nkumbi. What I'm trying to demonstrate is making oils out of different seeds. Mujjukire omusomo gwaffe ogwasoose kiri kye mwalabye kidistiira kikola oil okuva mu makoola bibajjo naye kino kye kikola ow'ensigo sujju ntungo binyeebwa binazi. So I'm going to put in coffee beans, dried coffee beans.
Twakwata empola tuuka wala. So this is it. But basically, in 100 kilos, you can make 20 liters. Kilo nga bbiri tufunyemu miruzi ntono nnyo. Neetaaga zipima. Neetaaga zipima naye bwe bityo bwe bibeera naye. But sometimes it depends on the nature of the seed. Some seeds have more oil than others. Kati nge coconut alimu n'obwomunyiga bwoti ennazi olaba nga oil ki kyova olaba osanga ebbeeyi coconut owaffe nga kacupa kanene bwe kati ate n'osanga akala kakofi nga katono bwe kati kiva ku kino yield. So this is it. Thank you very much.